Mbaniriza nate baganda bange yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Amanyi Omumbejja Aisha Nassolo era ngamba nti mukola kyamaanyi okubeera nga buli vidiyo yonna gye nteekayo mu butuufu mugiraba ate ne musobola n'okubeera nga mujjamu ekyokuyiga. Mwebale nnyo kusubscribinga ate nammwe abatannaba bambi mbasaba musubscribinge mukwateko ne kaddaawo tusobole okubeera nga ate tutambula. Tugenda kuweza 1K baganda bange, simanyi nangeri gye nnyinza kubeera nga ate mbebazaamu. Jjukira wano tushayalingirawo amawulire aga trendinga mu Uganda oba oliawo ne mu nsi endala, sako n'okubeera nga ate tutunulako mu bulamu bw'abantu abaliko obulemu ab'enjawulo n'abo abalina bye beekoleddewo mu nsi eno. Nga ne leero ntuuse n'omusajja ono ng'amannya ge ye Pastor Pinone, ng'era ono mu myaka gy'olukumi-mu-olwenda omukulu ono gwe tulaba munnange ye yazaalibwa ate n'emitwe ebiri, wabula ng'abamu bakibuusabuusa nga bwe mugenda okubeera nga ate mubiwulira mu maaso awo. Omukulu ono Pastor Pinone yazaalibwa mu mwaka gwali gwa 1889 era ng'ono abantu baali bamukazaako the two-headed Mexican man, ng'era ono olw'ekyo kye yali baamuyitanga ku shows ez'enjawulo, ku freak shows ez'enjawulo yagendangayo nasobola okubeera nga asanyusa abantu. Freak shows ezo bazikyazangako abo abantu abali extraordinary, kwegamba bazaalibwa mu ngeri eyeewuunyisa. Mwalingamu omusajja eyasinganga obumpi mu kiseera ekyo, then ne mubaamu ne baconjoined twins. Baconjoined twins baganda bange be baana abazaalibwa nga beegasse. Then bayitangamu n'abantu abo azaliddwa n'amagulu ana, so n'oli omukyala gwe nabaleeterako wano eyazalibwa n'amagulu ana naye y'omu ku yeetabanga mu freak shows zino. So baabayitanga mu mpaka ezo ne bavuganya then ne balondamu omuwanguzi mu kiseera ekyo. So n'omwami ono Pastor Pinone naye yali omu ku beetaba mu freak shows ezo olw'ensonga nti baali bagamba yadde ng'abamu bakibuusabuusa nti omukulu ono yazaalibwa n'emitwe ebiri, ng'ogumu guteredde nga woogulaba then ate n'omulala nga guli waggulu ku gunnaago. Wabula nga yadde byonna byali bityo, kino bannasayansi abasinga obungi mu kiseera ekyo baali bakiwakanya nga bagamba nti omuntu okuzaalibwa n'emitwe ebiri kisoboka. Kati ng'oyo omuganda ng'oyo gwe nkuteredde ku screen oyo gw'olaba, sigamba Pastor Pinone wabula oyo gw'olaba, bebo we bayita baconjoined twins. Abo abaana abazaalibwa nga bateekeddwa kuba balongo wabula nga beegasse. Omu ayinza okuba taliiko magulu nga omubiri gwe like gukoma wano ku lubuto nga gwa kitundu, then ng'ate yeegasse ku lubuto lw'ono omulala. Kati ng'abo omuganda wange boolengera ku screen y'essaawa eyo nti muntu omu baali bateekeddwa kuba balongo wabula beegatta. Era nga bannasayansi bagamba nti kisobokera ddala omuntu okuzaalibwa bw'atyo. Kati ng'oyo omuganda wange gw'olengera ku screen yo essaawa eno, wabula nga bagamba nti kisoboka mu ngeri eyo yokka era nga kireeterwa ekirwadde ekiyitibwa Craniopagus parasiticus, nga kino kye kireetera abaana okuzaala nga bali conjoined, nga omuntu omu then yeegatiddwako omuntu omulala nga bali babiri nga baali bateekwa kuba balongo, wabula olw'ekirwadde kino ekiyitibwa Craniopagus parasiticus ne beegatta abaana abo. Wabula nga bagamba bannasayansi nti kino eky'omukulu ono Pastor Pinone kyo kyali tekikkirizibwa lwa nsonga ye nga w'omulaba enkula ye, omutwe gwe ogumu guteredde bulungi then ate omulala ate ne gujja ne gwegattako waggulu. So abantu abasinga baali bakiwakanya era nga bannasayansi bagamba ssaako n'abantu abamu mu lugambo balinga bagamba nti omukulu ono yazaalibwa ne tumor ku mutwe, yazaalibwa n'ekizimba ku mutwe, wabula abantu abamu ne batekinga advantage of that ne basobola okubeera nga ate bakolayo face endala eri fake ne bagireeta ne bagiplacinga ku kizimba kyekyo. So abantu abasinga baali bawakanya omukulu ono okubeera nga mu butuufu yazaalibwa alina emitwe ebiri. Wabula yadde byonna byaliwo ebityo, omukulu ono ye yasobolera ddala okubeera nga abeerawo ng'era atambuza obulamu bwe era nga yeetabira ddala ne mu ezo freak shows nga ze nkugambyeko omuganda wange, ezo zeetabirwangamu abantu abali extraordinary, asinga obuwanvu, asinga obumpi, ono ba conjoined twins, bano yazaliddwa n'amagulu ana n'okugulu kumu, ono yazaliddwa n'emitwe ebiri nga be babantu abeetaba mu freak shows ezo.
ezo. So n'omukulu ono naye bw'atyo yagenda mu maaso n'okubeera ng'atambuza obulamu bwe era nga ne shows ezo azeetabiramu ddala mpaka ekiseera bwe kyatuuka n'alumizibwa omutwe ebya serious era abasawo ne bagamba nti mu butuufu ekiyinza omuwonya kwe kubeera ng'ate omutwe gwe guno ye gwe yali ayita ogwokubiri oguggyibwako n'asigala nga alina omutwe gumu. Yadde byonna byali bityo ng'abamu bagamba nti omukulu ono ddala kituufu yazaalibwa n'emitwe ebiri nga w'omulaba, wabula ate abasinga obungi bo baali bagamba nti nedda omukulu ono omutwe gwe guno ogwokubiri gwali fake. Era okusinziira ku bantu abamu abali bamanyi obulungi omukulu ono Pinoni Pasco, bo baali bagamba nti omukulu ono yali alina oluguudo kwakola olwa railway mu kitundu ekyo ekiyitibwa Texas, wano no twogera ate ku ggwanga muganange erya USA. Era nga bagamba mbu omukulu ono baali bamumanyi balinga bamulaba ng'alina omutwe gwe gumu wabula nga ku mutwe gwe ogumu waggulu kuliko ekizimba. Era bagamba nti bamalanga ebbanga nga bamulaba. Ekyo ekizimba yali tyuma gye baamuzaala nayo, baamuzaala n'ekizimba ekyo ku mutwe. Wabula bagamba nti mu biseera ng'akyakola ku railroad eyo waliwo side show promoter omu eyasisinkana omukulu ono Pinoni, era kasita yamulaba enkula ye n'alaba omutwe gwe nga waggulu kuliko ekizimba. Omukulu ono bagamba nti yayagala akozese kino nga advantage, era bw'atyo yayogeramu ne Pinoni ne bamukwata ne bamujja mu kitundu ekyo mwe yali abeera, we batyo ne bamutwala mu basajjonize ne bakwata silver plate nga bagikoze in form of a face, nga olaba ka face kaako, mbu ka face kaako bakakola mu silver plate era mbu ne bakakwata ne bakatuuza ku kizimba kyekyo ne kakolera ddala nga face. Olw'ensonga nti already yalina ekizimba kye baamuzaala nakyo, kati ono side show promoter kasita yamulaba yamukwata ng'amutwala ng'amuteekamu ssente nga bakola ka face akalala mu silver plate nga bakaleeta nga baka insertinga ku kizimba ekyo nga kakolera ddala nga ka face. So munnange abantu abasinga obungi baali bagamba nti face y'omukulu oyo ey'okubiri yali fake. Guno ogusigadde eno tegwali mutwe gwe bagamba nti gwali mutwe gwa kubiri, kyali kizimba, wabula n'eno face bagamba nti nayo yali fake, bagikola bukozi. Ono side show promoter ye yagenda ne bamuteekamu ssente ne basobola okubeera ng'ate munnange bakola ki? Bakola ka face ako ne bakamutuuzaako. Wabula abantu abo still abagamba nti omutwe gw'omukulu ono ogwokubiri gwali fake bagamba nti baamulabanga mu freak shows ezo ng'omutwe gwe guno ogwokubiri tegulina gundi yonna action yonna gye guteekinga, nga gubeera mu kifo kimu ng'omumwa oguli ku mutwe ogwo tegwenyeenya ate nga eva gwabeeranga guli open, saako n'amaaso okubeera nga nagwo tegeenyeenya. Ne kiragira ddala nti mu butuufu omutwe gwe ogwokubiri ogwo gwali fake nga wonaddira ekibumbe abantu balina ati waabwe nakoyera ddala ekibumbe nga kirina ddala face ng'oyinza ogiyitira ddala omuntu, okitegeera. So bagamba nti n'omukulu ono ka face kaako akokubiri we kaali ng'amaaso ge tegeenyeenya saako n'okubeera nga n'omumwa eva gwabeeranga mu ggule. So omukulu ono byebyo bye basobola okubeera nga bamwogerako, wabula ye Pinoni Pasco ye yayongeranga okwedifendinga ng'agamba nti nedda baamuzaala we batyo n'emitwe gye ebiri saako n'okubeera nga yalina face ze bbiri. Wabula nga wenkugambye nti omukulu ono yeetabanga mu freak shows ez'enjawulo n'abantu abali extraordinary, nga kwotadde omukyala yali asinga okubeera omunene mu biseera ebyo bo gwe baasowolayo, n'omwami yali yeekubye ettatu omubiri gwonna, saako n'omusajja yali asinga obumpi mu nsi yonna, ne bano abalongo abali conjoined. Bagamba nti Pinoni ono ye yabasinga nga ye yali sitamu bonna era yakoleranga ddala bulungi, era bagamba nti mu biseera ebyo bye yeetabiranga mu freak shows zino Pinoni yakolanga ssente empitirivu okamala, saako ne ba promoters be bano okubeera nga nabo yabakoleranga ssente eziwererako ddala. Wabula bagamba nti ekiseera kyatuuka Pinoni ono n'ava ate mu by'okubeera nga yeetaba mu freak shows zino olw'ensonga nti yagenda n'afuna obulwadde obw'amaanyi ennyo. Wabula ng'abamanyi bagamba oba abakugu bali bagamba nti obulwadde buno bwe yafuna bwali buva ku eyo silver plate
gye baatuuza ku kizimba kye ekyamuli ku mutwe. Kino ndowooza kyali kidifendinga bano abantu abali bagamba abalala nti feesi y'omukulu oyo yali fake, kubanga we yalwala ennyo mu biseera ebyo abasawo bagamba nti omukulu ono alina ekizibu kya silver plate eyo gye basobola okubeera ng'ate batuuza ku kizimba kye. Oli already yalina ttuma ate bano ne bagikozesa nga advantage ne baleeta silver plate ne baginsatinga ku kizimba ekyo. Ssaabasawo nga bagamba nti engeri yokka eyali gye baali balina okubeera ng'ate bataasaamu omukulu ono Pinoni yakubeera nga bamutwala ne bamulongoosa ekizimba ekyo ne bakiggyako. Of course ne feesi naye eba ekola ki gye baali batuuzaako nayo eba egenderako. Era bwe batyo bagamba nti bapromota b'omukulu ono Pinoni being nti bambi mu kiseera nga kyalina feesi ye eyo eri fake bo gye baamuteekako yabakoleranga ssente empitirivu okukamalamu ezo freak shows ze yagendangamu. Kale n'olwekyo basalawo bamuteekemu ssente era ne bamutwala mu ddwaliro omukulu ono ne bamulongoosaako ekizimba kyekyo. Wabula bagamba nti okuva we bamulongoosaako ekizimba ekyo Pinoni teyaddamu kubeera ng'ate awulikika, teri yaddamu kumanya ate bulamu bwe bwaddamu kutambula okuva we basobola okubeera ng'ate munnange bamulongoosako ekizimba ekyo. Wabula bagamba nti yafa mu mwaka gwa 1929 era okuva ku olwo n'asigala mu bitabo nga the two-headed Mexican man nga wentandise ate wali muganda wange waggulu nga nkugamba kyomukulu ono baali bamukazaako the two-headed Mexican man yadde nga tubiwulidde byonna. Omutwe gwe guno ogwokubiri gulabika nga muganda wange gwali fake nga naye woogulaba. Kiki ky'olowooza? Osuubira waliwo omuntu asobolera ddala okubeera ng'azaalibwa bw'atyo? Tetugaanye nga we nakugambye dda muganda wange kisoboka omuntu okuzaalibwa n'emitwe ebiri wabula tabeera mu nkula eno nga ya mukulu ono Pastor Pinoni. Y'ensonga lwaki abantu abasinga obungi baalinga bakiwakanya ate era ne kizuulibwa okubeera nga kirabika kyali kituufu omutwe gwe ogwokubiri gwali fake. Wabula gwe nsaba otubuuliremu gw'osuubira kisoboka okubeera ng'omuntu azaalibwa mu ngeri nga gy'olaba Pinoni ono nga bw'atyo waafaanana? Kisobokera ddala. Kwagala nnyo nkwagalira ddala abankumira atakumira mpeera. Tugenda ate kusisinkana nga nkuleetera emboozi y'omwami eyazaalibwa ne feesi 2 nnambirira. Nkusaba osigale nga weekumidde ku mukutu guno obutasubwa mboozi kuba nayo egenda kuba yeewuunyisa okukamala. Egenda kuba yeewuunyisa okukamala. Mbaagala nnyo. Sigala nga weekumidde ku mukutu guno obutasubwa kyonna kyonna kye ngenda kukuleetera. Abankumira atakumira mpeera. Bye bye.